Wabaddewo akasatiro mu bitundu ebyekyengera poliisi bwe baderemesa omubaka Alidde Ssegona akiikira abantu ba Busiro East Parliament okwogerako eri abantu beno okubategeeza ebyavudde mu kooti ku musango gw'ebyokulonda ssentebe waabwe akiikirira ab'enkoko njeru mu Kyengera Town Council mu district y'e Wakiso. Nga bwe twakulaga ku lunaku olwokusatu mawulire gaffe agaleero nga batuuze beno beekalakaasa ne baggala oluguudo olw'okufuna ekiragiro kya kkooti kimiriza okulonda okwalina okubaawo, wabula omubaka waabwe wa Paalamenti n'ajja n'abategeeza nti wakwongera okulondera ensonga eno era abategeeze ebinaabivuddeyo. Wabula olunaku olwaleero poliisi ekedde kwetoolola kifo omubaka wabadde alina okusinziira okwogerako eri abantu okubategeeza ebyavudde mu kkooti ku nsonga ezikwata ku by'okulonda ssentebe waabwe. Mpi waffe Matereke Ssegona akali amaggwa bazze nga bamutoga ate mukyala okiwulira bamukwata jeeke omukyala yamukwata okiwulira nga kikkirizibwa. Alidde Ssegona olubadde okutuuka mu kifo kino ekyenkoko njeru abasirikale ba poliisi okuva ensangi tebamukiriza na kutuula badde balina okubeera olukuŋŋaana ne bamulagira okwamuka ekifo kino wakati mu kuwaanyisiganya ebisongovu. Wabula ono bamusinzizza amaanyi ne bamuwaliriza okuyingira emmotoka ye era nga okujja emmotoka mu kifo kino ebadde ensitano y'amaanyi ennyo nga babuuza ekimugaana okwogerako eri abantu be bakiikirira mu lukiiko olukulu lw'eggwanga. When was it? Everything has been spent. People have been registered. No, you don't know when this court order came. Yesterday. What drove you to the scene? What drove you to the scene? Wabula oluvannyuma amaze n'apondooka n'ava mu kifo kino era ng'abatuuze balangidde poliisi okuba ne kyekubira mu ngeri gy'ekolamu emirimu gyayo. Ssegona oluvudde mu kifo kino abonyaabonyeza poliisi ebitagambika era ng'ono abeetoolozza Kyengera nga wabazza e Busega okumala akabanga akaweeredde ddala, wabula oluvannyuma gye biggweeredde poliisi waliyiziddwa okukiika emmotoka yaayo mu luguudo ne balagira omubaka okudda ewuwe gy'asula. Abatuuze banyonyodde ku bizibu ebibaluma mu kitundu kyabwe olw'obutaba na ssentebe oba omukulembeze ow'ekyalo kyabwe. Kiki ekigenda maaso? Electoral Commission tekutte si yetuwe amawulire. Omusango gugenze mu kkooti mwaka mulamba. Omwaka omulamba ogwo ne gulemwa ne baguzza ku gulawundi. Ku gulawundi kyokka eyaloopa agamba teyeewandiisa. Twewandiisiza ffenna tuweddeyo. Agamba teyeewandiisa tuddemu buto batuwandiike. Yali konna ekitoogo bakisaanyiza wamba ziganjalira mu bantu gatwala abantu. Ekitoogo bakibeeramu. Bannange n'abannama nammwe mufeeyo mujje mutuyambe. Wabula poliisi ekiruyi ekimalidde ku bannamawulire n'etandika okugobagana nabo nga teyagala bakwate ebadde bigenda mu maaso. Ogerako n'omu kubavuganya ku kifo kino okuli Ddungu wamu ne Deusi banyonyodde ku nsonga eziviiriddeko okubanga ekitundu kino tekirina ssentebe. Nyewuunya bwewuunya bukiba nga ayita munamateeka ati nga munamateeka ate nga yendale bwatwala ekitundu kino nga mukulu Ssegona bw'avayo n'agamba nti nze njagaza DPC nimuwa ssente. DPC si yafumya court order eno. Baana bato ndabye omukazi DPC w'ensangi yereega ku Honorable Ssegona netunuuliranga ekyamazima ekigambo kiriwo kibi nnyo era nkivumirira ekikolwa ekyo empisa gye bayisizaamu. Singa abasirikale abo bonna baatuwadde obukubi mu lukiiko olwo nze nsuula kyandibadde kikola amakulu. Yo omubaka Ssegona Alidde akali amaggwa bw'ati bw'atangaziza ku nsonga ez'ekitundu kino. So agudde olubege ku lw'obusente obutono obutaliimu, agudde olubege ne yeeyingiza mu mulimu ogutali gugwe. Singa alese ne tunnyonnyola ne Electoral Commission twabadde tukkaanyiza naye ennyonnyole byezudde. Kiza Peter yakusakidde eggulye lino ku lwa KSTV agaleero. An ex parte order.
twambya amateeka tetumanyiko bitono ati mwabamanyiko ebitonotono muwulirizenza amanye ebingi not at this forum now which forum now